SB4 ngayamba Muzibe omufere byagenda okuzuuka nga bonna bafere omufere SB4 yali ayamba Muzibe omufere ndoza basooka kutuula wansi ne bateesa nga banna bwe yagaana ngere enkola y'abanna Uganda mutandika project mwembi nga munyumya museka. When things go bad, you start fighting one another. Nga mutandika okweyogerera ebisongovu. Era ono ye mubbi, nze mutuufu, era ono ye mufere, nze siri. Eyo, that's a common character of Ugandans. It's a common character. Eri abana Uganda abasinga. You start things together, otandika ebintu nabo. You sit down ne muteesa bulungi nnyo, then engabana ne basumbuwa, sharing of money. Most of the time buli olaba abantu nga bayomba waliwo sente. Most of the conflicts mu Uganda wano ziri money related. Kwa teri asula wa munne. You are not even neighbors. Kati nze story ya SB4 I know that. Ngabana ya sente yaleeta obuzibu. SB4 yali agala yamba Muzibe. Naye yagwa ku Muzibe nga ne Muzibe naye mufere. Omanyi osobola okuba nga oli mufere n'ogwa ku mufere munno. Ate entalo z'abafere teziggwa. A mafia and a mafia. A thief and a thief. A master to a master. So buli lutalo lwolaba ku social media lubeera mu sente. Abana Uganda tebasobola kuyomba watali sente. They can't fight one another where there is no money. Golaba wayomba okutwala abantu mu ddwaliro. Have you ever seen people fighting to take people to hospitals? Because tekikola sente. Kati SB4 with that Muzibe yegwe yali ayagala okuyamba. Bali balina enzikiriziganya zaabwe ze baatuukako nti yesi mwokuyamba no kati Muzibe nga naye ate tayagala kumubba. Kati of course kati awo ebintu ne bitabuka. Things went sour. Things went bad. And they became ugly. Kati ate SB4 yali ayamba Muzibe byamaliriza ate ayise gwayamba omufere. It ended up the person who was telling other people to jet to yambe ate byamaliriza actually nga ate ye gwayamba ate ye mufere. Kyokanga SB4 yavuga emmotoka mpaka Mubende okunoonya Muzibe oyo. How can you drive all those miles? Ogenda ate okole story ku muntu. First of all gwotamanyi. Tomanyi na history we. Ozomujjeko interview. Oyagala ensi emuyambe ate omaze omwefuulidde. Ate otandise omuyita omufere. Ate waliwo ekitagatta. Don't you see that there is something wrong? But the only truth, mu lutalo lwa SB4 ne Muzibe, money was there. Sente ze zabaawula. Era mu Uganda wano abantu bangi baawukanye n'abantu lwa sente. Money. Sente. Ngendo buuza nti gundi oyo yakola ki? Money is involved. Money, 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 money. Siringi. Omwana w'obusiraamu bumaali. Bumaali. Nthimbi. Ze zaleeta obuzibu. Tewaliwo kirala. Tewali nothing. Era tebakulimba. Nti Muzibe muntu mubi oba SB4 mubi ngabana ya sente yabaawula. Sharing of money.
era oba oyagala omuna Uganda akyuse color. If you want to see a Ugandan changing colors, sente nga zizze. N'abadde tayogera ayogera. N'omweru addugala. N'omuddugavu amyuka ku sente wano. Don't joke with money. So, I think abayamba abantu. Namwe abateeka sente mu kuyamba, be very careful. I'm not saying that stop helping people. There are so many people who need help in this country. But n'abafere bayeyongedde. Abantu abamu bajja ne batulaga abantu ku social media mbu beetaaga buyambi ninga ate actually it's just a deal between gwe bayamba n'ayamba. So I'm not saying mayamba abantu mudde ne mugamba Junior watugambye tetuyamba help. Bw'oba olina sente ng'oli Bulaaya, bw'oba olina sente nga tezirina byakola, sigala ng'oyamba. Ne just b'oyamba banoonyerezeeko obusente bwo buleme gendera bwereere. Kibi nnyo okukwata sente z'empitirivu oziteeke mu bafere in the disguise of help. Manyi kati wano buli mufere, buli mubbi yeerimbise mu buyambi. Neno omubuuza gwayamba oli bulungi? Gwoli bulungi? Kwa SB4 yali bulungi? Yalina omulimo oguli awo mbumbu wamambu guguno. Ne SB4 talina proper job. Kati ayambe ati abalala. Gwe kennyini naawe weetaaga buyambi. Toyina mulimo gwankalakalira gwokola. Nti wamma guguno. Kati ate ofuna otya ekisa. Ekigati bannange obuyambi buno nange kanyende mbutuuse ewa gundi. Mpoze kongo tuga nti naawe era ku buyambi otoolako, which is okay. So nalabye abantu abagamba mbu Junior temwagaliza SB4. Twalina program awo gye twakola ne Saimo ku pano yaffe ebeerako Ntambi Kasiri Emmako nga comments batuvuma. Franka Ntambi, Junior, Mako ne Saimo temwagala SB4. Mumulwanisa. Nengamba nze Junior. Nwanisa SB4 because I'm saying the truth. Kwa njogedde ku mazima. Like kati never n'abantu Mosesa. Kati like how can I fight him over what? Sincerely speaking, how can I wake up early morning ngamenti mu bantu benyenda okulwanisa mu Uganda yonna million 5 mbu SB4 gutwa tulike kikyamu ku mutwe sajja tundina wano ndi mulwadde maze wiki nambo obulwadde bunnuma until yesterday doctors had to come here bankyusize eddagala. Now mu bizibu byonna bye nnina ku nsi kuno SB4 really me to fight SB4 mfuneki. Okay, to get what? Banne tubeereko beerufu. To get what? SB5 inaki really ekiyinza n'omuwalanya. Antu abamu ndowooza we tuba twogera ebigambo we don't think a lot. Nze Junior njogera mazima. Amwe tulusiteera era amazima gankyayisizza. Ku social media kuna amazima galinzisa. Nze I have lost friends because of truth. Sikyusangamu. Aba gavumenti bankyawa lwa kwogera mazima. Aba Nupu mwankyawa lwa truth. Kati SB4 bwe mugamba ka amazima olwomba muwalana. Kati ololwe muwalana kati awo ndi mubiye. Abantu abamu oba oyagala SB4, don't use it as a weapon.
to silence people who will talk about ensobiza SB4. Lwaki buli omu avaayo okwogera ku mazima mugamba mbwe awalana simanya yasasuddwa? We are not cheap. Do you know how much I can be paid? Kati ngano okuwalana hamu. My brother, ayina ebizimbe mu kibuga. Buli street mu Kampala wano eriko ekizimbe Hamu Towers. Bibayina okuwalana luyali. Ne omuntu toyina na mbwa evuddemu lubuto gy'olabirira. Toyina wadde faamu y'obumyu. Bakulwanise batya? To get what? Omuntu okyalya muwogo w'ebinzaali. Abakubira enduulu bannange. Kaffe tuliwo kuwaana buli omu. Mulowooza tuli basiru. Nze nedda. I will not go that way. Era buli muntu eyanvumye on that show novayo nonvuma nonzivoola because of SB4. Mukwano, you are wrong. Some of us ensi tugirabira mu ango ndala. Titukyegula. Abantu babuulira amazima point blank. We look into their eyes ne tubagamba nti wano wasobeza. Because the first thing SB4 did, which was wrong, teyasoka kunoonyereza ku muntu gwaleeta mu kamera, which is a principle of journalism, which is a sole principle of media. Tusasula muntu n'omuleeta buleesa eri ate nga ddala ng'ebintu bi-involvinga mu sente. Things that involving money. Things that involve okusonda. These are things that should be taken with a lot of responsibility, with a lot of maturism, and with a lot of transparency. Now you want to blame me for that? Really? That you are going to blame me that I'm the one now who is wrong? Mwachawa amazima. Mwagachawa. Nere gwanga lino ekiritusiza weriri. People hate the truth. Bagarabya bawana even when they have done nothing. Ngato njogeddeko. Kyo ngato mpanye. Okuwana tekuyina kujja kuyamba. So that story of SB4 kyali awo abantu ne bakidebatingako, abamu ku bo ne batuvuma mbu SB4 tumuwalana. Never. So eyo kanjirekawo. Story ey'okubiri, teeka lya bisiyaga kooti yamala ina obuwaayiro bwe yajjamu ne lisigalawo. European Union nayo negamba nti tejja kyusa position yaayo. Yo European Union ekyawakanya etteeka ly'ebisiyaga. Tuba tuli awo ku kooti, Andrew Mwenda nga atuuse, Fox Odoi bebamu kubagezaako okulaba nti etteeka ly'ebisiyaga lino kooti erijjawo mbu lirinyirira ssemateeka wa bannayuganda. So kooti yawa ensala yaayo nti etteeka terina we likontaganira na constitution ya Uganda, era etteeka lisigalewo wadde yalina obuwaayiro bwe bajjamu mu tteeka eryo. Waliwo ennongooserezaawo kooti yalina bye yajjamu naye ng'etteeka ddyo lyakola ki? Lyasigala. Kati abazungu ne bayomba. Jjukira etteeka ly'ebisiyaga lino nalyo lyavaako obuzibu mu NUP.
ngabamu ku banene mweni yupi bagamba mbunopu ewagira ebisiyaga mbu Bobi Wine mbutavangayo simanya kwogera ku teeka lino era bwagenda it is a lot of things they talked about. Abedi Bwanika yali abyogera bayesiwo kwewunyisa ate abawagira etteeka lisigalewo BNRM. We have Fox Odoi yali koloya wa President Museveni kyokka be bagamba etteeka likoleki etteeka liveewo sole abagamba etteeka liveewo abali wakanya yero eyali koloya wa President Fox Odoi Andrew Mwenda oyo tosobola mwawula na NRM kati nebuuza Wanupu webiyingiriramu kubanga kakati iyo gavumenti eyagala libeerewo kyokka abali wakanya liveewo ate nabo ba gavumenti kati sinategeera kabadde kikaliwaawo. Andrew Mwenda is a state agent. Fox Odoi waliwo n'oyo ambassador we South Africa. Ambassador babeera mu South Africa eyo naye y'omu kubeesowolayo okuwakanya etteeka eryo ery'ebisiyaga. Kati ng'ate gavumenti eyagala libeewo ate nene Luddo inayo gavumenti eyagala liveewo. Kati akabadde akali mu tteeka ly'ebisiyaga mbadde sinnakategeera. Bagoba kiba Andrew Mwenda. Ka Andrew Mwenda tasobola kukola kintu kya busiru. Ekiri mu tteeka ly'ebisiyaga kikyannemye okutegeera. Why is it Andrew Mwenda, Fox Odoi, who was a former lawyer of the president, n'oli ambassador wali ali mu South Africa, bebalwanisa etteeka ly'ebisiyaga ng'ate bonna ogenda beetegereza bantu ba gavumenti. So wayinza okubaawo omuzannyo omunene ogujja okweyoleka mu maaso awo naye ng'abazungu bo bakyalemeddeko era obuyambi obumu bagenda babutujjako lwa tteeka ly'ebisiyaga lino. Abazungu bagenda bajjamu ssente zaabwe nga bagamba Uganda weebe ekyalemezaawo etteeka erikugira ebisiyaga fe obuyambi bwaffe tubututte ne President Museveni nabagamba mu butwale tewali buzibu. Era abazungu baali balowooza nti by this time President Museveni ajja kuba akyusizzaamu mu lulimi ne President Museveni yasigala akyalemeddeko agamba abazungu kubanga okutuwa obuyambi bisiyaga nze ŋŋaanyi. Era ne yeegatta ku mawanga agamu awo mu Afirika matono nno ddala agayina etteeka lino. So pressure ekyali y'amaanyi nnyo okuva eri mu bazungu. Bazungu bakutte ojjukira ne mwagowa baatugoba. Amerika yatugoba mwagowa. President namulaba asindiseeyo mukoddomi we Lwaboogo to save that deal. Uganda ereme goba mwagowa naye ng'Omumerika atabuse. Amerika naga muve mwagowa ensigo zammwe muzitwaleko ewalala. So kati it's really challenging. Ate ne President Museveni naye n'anyiigamu NGOs ezimu n'azigoba. It was tit for tat. Ate President Museveni era n'akyaza wano Foreign Minister wa Russia Sergei Lavrov kwegamba ne kiba nti Uganda is locked in a war with Europe over the homosexuality bill. Tegera ate erudde eringo inayo speaker wa parliament Anita Amongi Nalongo naye akyalemeddeko agamba yabagamba ye Anita Amongi nti Abamerika talina kyabeetaaza. So Abamerika nabo ne bongera okuteeka sanctions ku bakungu abamu aba gavumenti era eriyo abakungu ba gavumenti abatalinyira ddala mu Amerika nga ka travel ban kaaluma. Really saawe eggwanga bwe liri naye nga European Union mu kiwandiiko kyayo kye nasomyeko European Union egaa nti ejja sigala nga ekyateesa ne authorities in Uganda kulaba nti etteeka lino ery'ebisiyaga likola ki livaawo. So we shall continue to discuss with Ugandan authorities over this law. Bo bakitwalanga kulinyirira ddembe ly'abuntu
mu ndagaano za UN mbwe abantu balina freedom okwagala bye baagala kwa bomba zungu ne bwokwata embwa ne bakusanga olwepinga embwa eyinza okuba freedom nti mu bisolo byonna gwe embwa ekuwooma n'abazungu. So those are the whites. Saagala bayingira nnyo kanange bayinza okunteeka ku list za travel ban. Awo nawo ne tuvaawo mpola mpola nga tuyiringita. Muganda w'abaaka miliyoni naye yaziikiddwa wiiki eno Hamufule. Omwoyo gwe Mukama agummuze mirembe. Basherebu bangi bagenda ne baziika muganda w'abaaka miliyoni ki Hamufule. Kati olwo bannamawulire ne babavumirira nnyo okubuuza agabuuza agatategeerekeka ng'abantu bafudde. Era abantu ne bagaa nti bannamawulire mweddeko ku mpisa zammwe. Toyinza kubuuza muntu mbwe owulira otya oluvannyuma lw'okufiirwa omwana wo. Nti bannamawulire mutuuseemu ku bibuuzo bye mubuuza naddala abantu nga bafiiriddwako abaabwe. Ebibuuzo by'owulira otya. Owulira otya nga mutabani waafudde. Ebyo tebigasa. Mukisegedde. Mbulwaki mutabani wo ye simu bakamiliyoni bonna baali bayimba. Mbulwaki mutabani wo si ye muyimbi. Mbono lwaki yali ebibuuzo ebiri nonsensical. Bannamawulire ndowooza omulanga baaguwulira. Kati ate awo ne tujja mu lutalo lwa Sefuko. Nawulidde Sefuko baamukubye. Simanyi oba bituufu. Muganda abaaka miliyoni omuwala yagoba ba tikitooka ku lumbe. N'agamba era tikitooka ateekako essimu bajjajje kasuka. Sefuko n'amwambalira. Sefuko n'amuvuma naye Sefuko yavuddeyo kusanyuka TV. Sefuko n'agamba ye yali tavuma famire y'abaaka miliyoni. Mbu yali alina omukyalo omulala gwavuma. Kati nagenza okuwulira mbu Sefuko mbu ate yakubiddwa. Mbu ku pawaking awo mbu abavubuka mbu we baamulumba mbu ne bamukuba. Kaakati bannaffe oba Sefuko yakola bubi fedda tukimanyi yakola bubi. Sefuko kye yakola kikyamu era tukivumirira. Katoyinza kuddira bantu nga bafiiriddwa luyale n'obaddako n'obavuma. That's common sense. Tekyetaagisa nagenda mu ssomero. Tekyeta omukatuliki ne weema ntaddeko rozale n'ensanga omuzikiti nzijjamu ki engatto. Tekyetaaga kuba musiraamu kujjamu ngatto mu muzikiti. It's common sense. Ebintu ebimu tebabisomesa mu ssomero byetaaga magezi mazaali. Kakati oba oli tikitooka, oba oli muyimbi, oba oli musiraamu, oba oli mulokole, abantu nga bafiiriddwa. When you hear people nga bafiiriddwa omuntu waabwe, tosobola kudda ali obavume. Kati Sefuko aba yakikola kikyamu emirundi 10. Okisegedde. Naye era nammwe okwewerera Sefuko nti mujja musanga mu mukube nakyo era kikyamu. Kubanga era ekikyamu tekikola kituufu. Ennaku zino waliwo ekintu kye nnyenze neetegereza abantu okwagala okutwalira amateeka mu ngalo. Mbu kubanga gundi yayogedde bw'ati ate kati nange kagende nkole bwenti. Ebintu ebyo bikyamu nnyo era tubivumiririra ddala. Bw'aba Sefuko yasobya mugende ku poliisi mulekerawo okwewagaawaga mujja kwereetera ebizibu. Nti abo tebaloopa, abo tebajja muloopa, abo bajja mufuna. Temutandika kweweraawera. Neggwanga liriko abalifuga. Tulina amateeka agatutwala ffenna. Teriyo famire eri waggulu. Tino famire ya kitalo nnyo. Era bo eba basobya nga bakola bwe bati. My brother. Bano abantu bavumye Jeno Muhoozi. Aina amagi, aina emmundu, aina sente. Yali akubyani. Era naye agenda wali ku poliisi. So mbakubiriza okutwala ng'enkola ey'amateeka. Naye kati abantu balina ebibuuzo kati bye batandise narratives. Amateeka galwawo.
galwawo naye naawe bw'otazannyire mu tteeka naawe ojja kwesanga nno mu buzibu. Oyinza okuba olina ensonga entuufu naye engeri gy'onaagikwatamu naawe eyinza okuleetera ebizibu. So akati waba Ssefuko naye mwamulumbye ekyo nakyo kikyamu era nabo abakikoze bakwatibwe bunnambiro batubulira ni abawo obuyinza. Abantu mwewadde wano ebbeetu n'obuyinza bwe mutayina. You can't administer justice. Are you caught? Oli caught one? You cannot. The system of getting justice in Uganda is clear in the constitution. You go to the police, no your statement, investigations transfer, never kwata Ssefuko. Ne enkole yeyo kwefuula police. Mwalumiddwa nnyo. Tetusobola kutereeza bumenyi bw'amateeka na bumenyi bw'amateeka. We can't solve injustice with injustice. We have also done nothing. Naffe byawatu nakye tukoze. So if Ssefuko did bad, we condemn it. It's unacceptable. It's bad. When people lose their loved ones, you don't have even to be related to that family to grieve. It's humanity. Omuntu wafa, it's humanity. Actually, the late Jacob Olanye yali akyogerako ekyo kya buntu. Nti banne bali bafiiriddwa. You think ffenna twagala chameleon. Some of us don't love chameleon. But if chameleon is family, bafiiriddwa muganda waabwe, mu muntu mbasaasira. Then empalana nezikola ki? Neziddamu. Ssefuko kye yakola kikyamu. Ne n'abamulumba ku Power King. If it is true, they should be arrested. This business of okwewerera abantu. There is an idiot. Mchala abeera okwo ku TV yagamba mbwasobola okunsindikira abantu bwe banzijamu amanyi. Do you know what that statement means? That you can send criminals to attack me. What if I eliminate you before you do that? So sometimes don't ever put yourself in the line of fire. Byogire biyinza okufuula target. Wonoteri muntu atayina babe, people fight back. Don't ever think noli naye tayina babe. The people ekintu kyokka, the only living thing that doesn't react towards danger is a plant, gwe muti. Omuti kyekintu kyokka ekimanya nti bagenda gutema ne gusigalawo. But even a millipede can bite. Wadomanyi nti eggongolo nalyo lya busagwa. Eggongolo eryo liraba lya tabbo. It rarely, but it has poison. So what am I saying? That banefe natusigale mu mateeka. Weba kuyisizza bubi, go to the law. Stop uttering words of egocentrism. Fe family ya fe tebajigambe ebyo mwebani. Mwabali ya Uganda ansem. Gwegulesi kibinjira. Jajjawo ye Beni Kiwanuka yakola DP. Muba jajjawo yali Obote mbu yasooka okuzimba ekizimbe ekiwanvu mu Uganda House. Just mwetwala mbu muli ba kitalo ninga namwe era family zammwe tezina kyezikoledde eggwanga lino. You are just as good as the others. Ne just kwa mwina buno obw'amawulire bwe muwaayo sente bune bubawana mbu family zammwe z'amaanyi. Yo yayiya amasanyalaze. Is it the one that yayiya this electricity? Gwetesira yayiya amasanyalaze. Oba gwedde Vinci nti gwe wasiga ekifaananyi Mona Lisa ekisinga okubeera eky'amaanyi mu nsi yonna. Gwedde Vinci yayiya gundi z'ennyonyi. So at times let us use the law. We go to the law.
amateeka tegalimba so ekyo kyali kikyamu Sefuko kye yakola but I don't encourage violence. I don't. Violence bwetandika n'abagirese balya teri nsi eteredde lwa violence. Lero Haiti olaba ekisumbu Haiti violence abali mu buyinza baleeta militia mentality. Tuvabwe nalaba n'abavubuka b'emakindi abo abayimbi nga bagamba nti bayine eggaali nekati security yakikolako security embebaza mwawulira omulanga gwange eggaali kati zakkakana the security yabiyingiramu. You see some of us bwe twogera the world will react kafe twogera in an informed angle of view kati abatwala ebyokwerinda bawulira tetusobola kukkiriza gaali z'abayimbi. It's a militia mentality. Bo abayimbi wobakkiriza okukola eggaali ezibakuuma tujja kudda ku bannabyabufuzi nabo bajja kukola ezaabwe n'abasuubuzi abagagga bakola ezaabwe awo ensi eba ewedde. Haiti bwe yatandika anti batandikanga bakuumi b'abayimbi ate olowooza bakomaawo oluddako nga banoonya mmundu oluddako nga bajja ku gavumenti. The militia mentality nga bye twalabanga bakifeesi nga bakifeesi they have a system of control. Ebyo bitutiisa ffe abategeevu. We can't be in a country where people are being guarded by militias. Kyatabu nnyo eggwanga liggwaawo kwa ebintu byonna bitandika mpola abavubuka batandika bakuuma bayimbi ogenda okulaba nga bakyusa nga batandika kunoonya mmundu wawe ziri abaali bakuuma abayimbi. Omusajja asumba wa Haiti olwaleero yali musirikale mu poliisi. Bwe yali musirikale mu poliisi natta ababbi Haiti nemuvunaana n'avaayo mu kkomera ne yeegatta ku babbi. Leero yasumba wa Haiti oyo omusajja oyo musirikale n'alemesa ne prime minister omulamba owa Haiti okugwa mu ggwanga lye. Ninga Haiti yatandika militias. Sudan President Omar Bashir bwe yafugiranga Sudan yakola eno simanya rapid simanya eyo rapid bichi nekulembebwa General Dagalo asumbu wa Sudan ennaku zino ngeripotinga buterevu gyali eringa SFC bwe yavaawo kati Dagalo buyinza abwagala General ninga bajeno ba Sudan bamuga don't create a militia. Kati leero rapid simanya bichi forces esumbu wa Sudan yatandikanga militia group ngeripetinga buterevu wa Field Marshal Malu Bashir olwamujja mu buyinza General Dagalo naga kati obuyinza bwa Sudan yabwagala. Sudan ensi yali ey'amaanyi eri ku ttaka. The militia mentality. Era mu Uganda tulina kyewala nnyo. Jeno Mozinga bw'oli CDF after all nyenda nakulaba tukoye mu ttaka okusanga amagye nga bagatadde ku ttaka without authorizations of commanders. Nosanga omuntu ng'aleesa amagye gakuuma ettaka eribbe nga ne poliisi y'ekitundu etya. Who has deployed this army without the knowledge of the RDC? The militia mentality inokoma ekiwuli kati General Mozigwe CDF amagye nokasaga gali ku ttaka eribbe. Who has deployed this army? Amagye gabeera mu barracks ne RDC tamanyi DPC tamanyi magye engeri gye gadeployingiddwamu. Bona abantu bakozesa ebyokwerinda nga we baagala. Jeno Mozi tutaase era ne ku basirikale abakwatira abantu muleeya without tebennyonnyolako ogera okulaba drone teriiko number plate. Tuddeyo tukozese emmotoka ez'ebyokwerinda eziri recognized nga tukwata abantu. Ne kati ennaku zino Abannayuganda balaba drone batya. Nze waliwo drone eyampitako nali ngula mawulire ku supermarket nyendo okulaba drone eyimiridde ffenna ne tudduka ninga ate actually eyagirimu teyali mubi
ennaku zino drone bwe ziyimirira mu Stenson abantu badduka because kati tetukyamanyi drone zikola ki. Is it a police car? Really? Waliwo ebintu bye tulina kati okukola ki okusitrumininga mu byokwerinda ebintu byokutulugunya abantu omuntu mumukutte kati mukuba waaki. Why do you beat people? Nga tulina etteeka ddamba against torture. Because if you torture somebody, a person can't be punished twice in a row. Omuntu bamuwa punishments bbiri ate oba mwamukubye kati oyinza omutwala mu kooti era omulamuzi yenna ategeera kasita ategeera nti you were tortured omusanga agoba mugobe because you can't give a judgment over somebody who has been punished already. So ebintu ebyo era olwaleero bye tulimu ebyo byonna mbusibanya ba political biki ba political prisoners byonna byava ku ebyo. Bano bakwata bano tebali muleya emundu genomoz ne mundu mpitirivu mu bantu. Lero buli omu alina ka pisto. Abantu babulijjo balina pisto. Tutubeera mu mabaala omwo ne weewunya Uganda kyetooseeko nga batu bateeka emundu ku mmeeza mabaala bavubuka bato nuko ono yayingira ddi amagye tuwala ati pisto ineba naye pisto zisusse mu bantu buli afunamu ku ssente kati simanyi kuliteri ya polisi gye mukozesa kuwa bantu pisto ne kati buli muvubuka omuto afunyemu ku ssente anoonya pisto oba muziba wa batya. It's life threatening by the way. Ekyo nakyo muyina okuddayo ng'ab'ebyokwerinda emundu zino zive mu ba civilians ne kati ogenda okulaba omuntu akola mu kitongole naye nga naye ayina emundu. So emundu egan zikendezebweko. Yes, zikendezebweko. Ebizibu byonna bye tulimu madda after madda mundu naye nga gavumenti yeyina obuyinza ku mundu. Ffe bannayuganda twabawa emisolo mutukuume kati mutugamba muti anti emundu eyakuba pasita Bugingo ye yattayisima. Really, can you say that? Kati Ugandans have given you taxes to protect them. Emundu mufulumye afulumye nosanga bano private companies. Musajja ali awo akutte mundu talina ne kyalya kati private companies nazo ziyina abantu babulijjo bayina emundu ebitongole bya government. You can't have a militaristic society not expecting a crime. You can't. Guns are many. Zinagende Dubai salaba ku mundu e week je namale Dubai salaba musirikala akutte mundu. Nitusula kubanga omuntu wabulijja ine mundu omwana omutayi ne mundu omusirikala ine mundu omusirikale bana aba private abakuma ma petrol station bayine mundu. We can't. Tiba too much. Kati ze madazi ze tulimu tulya utwebuuza ebibuuzo but the problem started. Ekizibu kyatandikira ku mundu butaba regulated. Nali wano nembagamba abavuga convoy z'abakulu bweddeko accident bbiri era zabaddewo weekend ng'emmotoka zitomeregana n'emmotoka z'abannansi abavuga convoy oba ovuga ambulance y'amagye oba ovuga convoy ya baneemweddeko ku luguudo muvuga bubi. Waliwo instances ezeetaagisa nga newoba oyina siren oteekemuko ku common sense olabe nti ekkubo funda kuliko ababoda Uganda amakubo mafunda netusobola kuvuga liidika ngaavuga olinga alimuweka mu luguudo nemuleka nga mutomedde emmotoka z'abantu muscratches emmotoka z'abantu kintu kitono nnyo. Yes, oyina right of way neteekamuko naawe ku common sense olabe nti banejjaamu mungi
nze nina wana abakulu benda ba mu jamu nga jamu mungi kati jo Masaka Road jamu yakutte okuvuba sawa mmeka mpaka sawa 8 ne olaba jamu emotoka tezina jeziraga mukuba abantu kaya abantu mukuba bati baddewa where do you want people to go Oidwa bazibusiza pavement mukulu choya atategeera nti jamu kati akutte ne bwakola atatalina jadda. Some of them are decent enough ne bajjako ne busayiri ne bwabwe nezitambula kati oyagala otomere abanna Uganda ata abatuwa obululu nyamwe mweddeko abantu balidika mweddeko nemuleka nga mutomedde ababoda nze wali walidika yampitako ne basayidi mira yange kati no bantu please namwe mbereko ne discipline wano teri mukulu asinga bulamu bwa munna Uganda olabe kubufunda emotoka yagala oziyite wakati golabe yitawawo wakati just kitono nnyo kendeza ku misinde zijja kutambula ne buli omu olaba abasirikale we babuuka koba ne babuuka mu mpewo. That's too much. Igwanga tinimufuga atenga kiralo kyante omuloza mufuga biralo byante bano nabo banna Uganda bantu they are also people nesinga abavuga convoys abakulu muddayo kema begane mulaba abantu bemuleka mukoseza oluwo omukazi yali agenda na mudwayi ali ku boda ali roboto bakasukeringa bakasukembwa ekisoka muli bakambwe bazibu kati talk to people nicely ndibane musembezeko wali ajana babati kundabirwa moyo baba koja papa sasa sidii stupid idiots it's unacceptable. Please, this is a country, these are people. Uganda doesn't belong to you. Uganda irabya abakulu ababasinga oluza amini teyaliwo obote teyaliwo mukulu agenda mugulu no mweddeko. It's too much. Antu bayina obulumi naye basirise ashikendi bakubbe motoka z'abantu mu jamu. Tell people nicely. Oluze Bulayi yonna mu Europe tewaliyo bakulu. There are no big people there. N'abakulu engeri gye mweyisaamu ku nguudo eswaza government. You are shaming the state. Omusajja alina benzi yalina muzungu Mercedes baleka bagikolobodde ate tebagambwako. The man is a white man. Yejena mu Uganda bakola business baleka benzi bagikolobodde ne bagenda kwaba amajje bataddeko ebyambalo by'amajje abamu bateekako ne masks to scare who. Kukawesinga we bamukuba amasasi nga mask temwaziteekako. Nolabe mundu ezina okubeera mu lutalo ze basoosa kabangali ezikuuma abakulu kubaani bano banasaba w'emisolo. No, abantu mbafuge bulungi. Bwe baba abantu batuwagidde emyaka 4 nga president yabaddeko emyaka 4 aye tetubafuula nga mbwa. Sometimes abantu tubafugeko bulungi. Abana Uganda si mbwa. So simanyi ninga bambi mwogereko ne ba driver abavuga convoy accident zijjaba nyingi. Look why you are not patient. Mukube motoka z'abantu ababoda ne baba kube bano ne mbatomera ko mukulu ayina gyalaga. So bad. Awo nga nvuddewo Iran nja kumaliza kuba ndi mulwadde. Mpa mazzi ompe ne gundi yange eri. You know these days I'm very sick. Nja kati kudde funa ddagala ddala male nebakemu. But I'm picking up. I'm picking up engeri kati gye bankyusiriza ku ddagala. Tanso kulirawo enjawulo.
mpola mulindeko mmale okufuna ku kyokunwa kubanga embeera eyinza okutabuka. Embeera yange bwet if doctor bwankuba eddagala leero erisembayo nestafunamu change, I'll write to the president nyende ebweru banzijanjabe. I'm a senior citizen in Uganda. I'm entitled to medication. So if today my condition doesn't change, I'll write to the president and go abroad for medication. I'm a Ugandan. Nasoma. Mama yako teka mu level z'abalumbu ye bapenge. I'm entitled to medication. Ulaba janja balia sente za gwanga. What about me? The future president. So if today I don't change, I write the president that His Excellency, I want to go abroad for medication. Nanyuma muyinza okulowooza nti they are just helping you because mwemwetu toka nti you are second citizens. And I got enaku zino omunsi mwetwala okuba nti bambi they are high citizens and second class citizens. We are all Ugandans. Treatment minister jafuna nawe jo inofuna fena tuli bana Uganda fena tusasula omusolo inaffe tugende ka abroad for me mama junior bwe nyenda ka abroad for medication kati olumbu mba nkoze bubi bagala male kufa baleteeza amabugo mbwa amabugo okuva mu state house. His Excellency is hurt by the loss. Muzimpe zinzijanjabe mayimagala nyabafu awulabe balamu waawuba wajja n'obutebe bwe balamu event wano oba oli mulamu tebazikuwa. So please mujja kunkolerako accountability. Mwe mwagala bafu olwomukola accountability zammwe. Buli alina omuceere oguli mu store aleeta kulumbeerwo. We have served them with rice. Muzimpe kati zinzijanjabe. I'm a senior citizen of this country. I'm a Ugandan with a national ID. Just like anybody. Kakati jebuvuddeko Iran, Israel yakuba embassy ya Iran e Damascus mu Syria. Bye bitambulawo ku international community. Israel yakuba embassy ya Iran mu Syria Damascus. Netira mu jeno wa Iran mulamba Muhammad yan galiga kishiramu tugaleke gwe manya nti Jeno Muhammad gwe batta akulira revolutionary corps ne basiniya office aba Iran mwenda Israeli yabatta mu byafaayo by'enseno ne mu sekendi waludiwo terinsi yakuba embase z'amawanga tezikubwa. Era lero embase ya Ukraine ekola erasa jerinzigule ne embase ya Russia ekola e Ukraine. Embassies are protected by the Vienna ndagano za UN abasoma mu bimanyi. Kati Israeli yo ebya international tobijibuulira. Ebya Vienna simanya convention
nti embassy tezikwatwako Israel teyagala kubimanya era bwetu yakuba embassy ya Iran ekitakolebwa ekitawu it's an ad of in fact it's a declaration of ekyo kikolwa kya lutalo kyokka netiramu General Mulamba General Muhammad sajja wa amaanyi yamutta kakati Supreme Leader wa Iran Khomeini yaye Israel egenda kisasulira era Abamerika bamaze okulabula Amerika erabudde era base zaayo zonna eziri mu Middle East Amerika emazo zigamba zenweze ebyokwerinda byongedde okulinnya mu Middle East yawo kwa Iran kyezaako Katonda yamanyi Khomeini Iran will respond Israeli naye era nayo eyongedde okwenweza mu byokwerinda yagadde embassies ezimu nzigale mawanga agamu kwa bonna kati balinda Iran ekyezaako kyeki naye batiddemuuko aga wange sekawuka kaali kakulumyeko okalaba okadduka sajja bya Iran ebyo tebitera nabyo kwogera ne bitatuukiriza so kati tetumanyi oba Iran enaakuba Israel direct Iran ndowooza ekyabibalabalamu omanyi ne saidi enkubi nayo si nnyangu nabagamba wano Israel omanyi abamu temumpuliriza mwagala nnyo ebintu by'eŋŋambo nze amwana international analyst take my word nakuga Israel yensi mu nsi yonna teyina kyetasobola kukola ompulira bulungi there is nothing Israel cannot do as long as you threaten it. Israel nebo wekweka mu church netegera nti moli oli mu ekelezia nekifaananyi kyabikira Maria ekinene nnyo weekiri ejja kuba church ekuttiremu Israel nebwetegera nti oli mu muzikiti wekwese mu muzikiti ejja gukuba Israel nebwe wekweka mu ssomero nga lirimu babebi wane Palestine wano mu Gaza singa omanyi abaana abato be yakattagwe babies genda okwa Al Jazeera bakuwe statistics ez'abaana abato abakafa olaba abakyala abakazi abakulu abakafiira mu lutalo olwo kyokka tesosola ne ba aid worker wiiki ewedde yasse 7 ba aid worker abagaba obuyambi basatu Bangereza 3 of them were British nationals ne Israel yagaye nti twafuna intelligence nti ba Hamas bayinza okuba mwebali ye doctrine yabwe. That's their military doctrine. They eliminate you before you eliminate them. Israel terinda gojirumbe. You see a doctrine ya Israel. They don't wait for you to attack. They will attack you before you attack. Boka stabafuna information. Tuyagala lumba. Kati olaba nga Iran eso ngeyagala otegera nti abasajja abayudaaya abo bakuba. Iran webe yagala tegeera nti Israel yekuba bate jeno wa Israel omu. Oloza Israel ye jeno wa Iran yekagwe yakata.
nganda wange listi nga nene kuva Kasimu Sulemani bajeno ba Iran eze batta Syria ne bakuba ne batta nekisinga okwewunza ate Iran yote teina yaba abena ate tebatta batya era Iran erina okubeera careful ku kiki kyegenda okukola ka eyinza okuba eri mu katego eyinza okuba eri mu kaki atwala ebyokwerinda bya Israel we are involved in a multi-front war. We are involved in a multi-front war. Israel erabika tekyayagala bintu bya muzannyo kati. Ennaku zino stepping up its aggression. Syria, Lebanon, ne wali Gaza nekuba. Amaanyi egayina agakola ebyo. It's one of the best militaries in the whole world. Amaanyi bagayina, bayina mangi. Israeli ya amaanyi. Ebyokulwanisa byonna ebisobola ogiwanguza modern warfare ebiina. Obadde okyazannya. Israel has the capacity to win a modern warfare. Amawanga agamu ebyokulwanisa bye gayina bya 19th century byali bya sematalo okubiri. Is the latest. Era yensi yokka eyasoose okukozesa artificial intelligence mu lutalo Israel. Nga amawanga gasinga obungi mu Bulaaya gakyagezesa. Ono ye abifu kati yali ku practicals. Mwasomako n'omwana ku ssomero nga ya ali mu practicals nemwe nga mukyali ku fiole. How does a Bunsen burner turn aluminium nitrate into ammonium? Ninga wali omwana fe twabiranga n'abaana mu lab za chemistry nga abikola. Wirukola ammonium nitrate afuse sodium nga gobisoma mu katabo ga babikoza atya. Abayizeri bakola system bagita gossip. Gossip onjiri. Yensi yokka mu nsi yonna Israeli eyasoose okugezesa artificial intelligence mu lutalo. Kati Iran ati yo Israeli yalaze Iran nti teri yanti etasobola kukola. Iran ebe badde lowooza mbu kubanga mbu embassy mu lutalo tezikubwa. Israeli yabalaze nti ye kisobola. Waina bakyali banga abasibira nabagamba mayinze njogera bitono. Embassy tezikubwa. You can't kill diplomats. Israeli yabalaze nti ye bikola. Nagati gwa wagira Iran. Olina okukitegeera nti kati abasajja bamaze okulaga nti there is nothing they can't do. Kati what are you kati ogenda kukola ki? Omaye omuntu wali ozeeko okuyomba n'omuntu n'asookera ku maama wo okuba. Ng'okyali mu kwereega. Nkonaako ndabe. N'asooka n'akuba maama wo, n'amala n'akuba taata wo, then n'azzaako ggwe. Kati Israeli kyeriko. Nali wano ne ba America teina kyejja kola Israeli. Era nakibagamba. America. Bahypocrites teri nsi mu nsi eno esinga nkwenga America.
Era abantu, because some of you are not researchers, America si superpower nti ina minerals nyingi. Nzo n'okusanga America minerals ina ntono. Naye America yategeera nti kunkwe bitulweyos kwejja okuyita. Tewali wano gwanga lisinga nkwe nga basajja aba America. Yawe ndaba abanopu nga bawoza America ejja kujjako mu 7 nehuunya. America teina mikwane ina interest. The United States of America doesn't have friends. Iyo eina birubirirwa byayo as long as oli mu line iye bigendererwa bya America then oli bakwano baabwe. Neka sita ovako mu line bwoti nga bu Faransa be yali France be yali etandise ebyo oli mulabe waabwe. Kikifudde America superpower. Nemikago gyennyini eja NATO eja America gye yakola era bagitende enkwe. Genda obuuze Erdogan owattaka ajja kubulira America. Oba mubali bamujjeko mukku eyabeera yettake bali sai eyali talina mukono. Kakati yo mu America awa Israeli ebyokulwanisa. Ate n'amala n'agamba aba Palestine muteese. Omumerika ye bwatu bwavuga ensonga ze. Eno wawa Israeli ebyokulwanisa mu nkukutu bana olutalo luyimirire. Let the war end. It's against international law. How do you sponsor weapons or give Israel weapons and at the same time you are talking about the war to stop? Biden chakola. Ngera all American presidents. Wano Rwanda yali mu genocide nga Abahutu n'Abatusi betema. Nga America babuza chimu, who are the good side? Who are the good guys? Can you imagine? People killing one another. Americans bali Washington benwera kachai paka. Abalungi be baliwa. Tewali nsimu nefunye mu ntalo nga America. Era gutuloza nti entalo wezibeerawo mbu America ebeewulira anyagambi. Yene Israeli bali omuntu ogu. Era nkulayirira Iran singa erumba Israeli kati. Bolaba nti America superpower ekuba. Tolaba nti Benjamin Netanyahu ne Biden mbu balina obutakanya ku ngeri olutalo lwo gye lulina okutambulamu. Nenga wiiki eri Biden yawa ebyokulwanisa Israeli. Kyokka kati y'omwene agamba nti we have misunderstanding. America obutakanya bwayo ku lutalo oluli e Palestine erwina ku conduct si kuyimiriza lutalo ne engeri gye lwina okukwatibwamu nti kale we mulabawo abakazi temukuba we mulabawo abaana abato musoke mu the way Israel must conduct that war. But Americans are willing to support Israel until the last man. Luno lutalo nga terunabaawo lwe Palestine olwo lwe Gaza. Oyo Netanyahu, Prime Minister wa Israel, ne Biden bali teboogera. They had problems. Ngeri nsi yonna ekimanyi. Naye olutalo kasita balumba Israel, Biden yasooka n'okkuba essimu. Amugamba, Netanyahu, kiki kye mwetaaga eyo nti tuwe ku bomu zino ezikuba obulungi otuwe n'ebino baali bagenda lima lumonde. Kagamba package America gyewa Israeli ey'ebyokulwanisa
kati ebe basindika kulima lumonde oba kutta abantu. So it's just Europe hypocrisy. Omuzungu bwatyo bwali. Hypocrisy. Omuzungu bobo yagala kusoma ku muzungu otegere what a white man is. Soma first world war, soma second world war. Read history. History is not history. A lesson is ebyafaayo si byayita. These are lessons. Yiro omuntu atasoma ku history tamanyi nsi. Ye bambi alaba buli kimu kipya. Bino byonna ebiriwo tebyakabaawo. Ensi eno teri kipya kigenda gibamu. Byonna bye tulimu we are rotating around the same mountain. Just names change. Naye entalo zonna eziri mu nsi zaali zibaddewo. Just abazirwana be bakyuka. Nti Kongo waina Kabila, lero ina Sekedi. Just change of names. Katugambe entalo eziri Kongo za katandika. Congo has been in wars. You think Israel and Palestine bakatande balwanye jjo? Olutalo wakati wa Israel ne Palestine luvira ddala mu Bible. It's a war of centuries. Kati lunagwawo lunaku lumu. So, me my take is as a researcher. Iran tennafuna capacity kuwangula Israeli. Strategy ya Iran yakozesa proxies. They use Hezbollah in Lebanon. Bana abahuthi abali e Yemen. Iran yakola system yote janga yo eyita mbalala. Because it fears a direct conflict with Israel. Kati ebakubira mu curtain. Yonga yote sobola kujja. And at this time round, I don't think Iran ejja kujjanga yo. I expect Hezbollah eri Lebanon to answer. Ba Hezbollah be bajjo sindika emizinga. Israel ereba kube. The day ends like that. Because kati Iran eri ku pressure. It must respond. Because if they can destroy your embassy, they kill your general, and you can't respond, then you are not a state. Obato chalins. Bakube embassy yo, basse general, you need to respond. Iran has to respond, but calculative. Iran does not seek a war with Israel. Israel ekoze ebintu bingi nnyo. Ebakube Syria. Gwali olideko okuva olutalo lwe Gaza lwe lwatandika. Owulira statement ejo. Israel ekubye Syria. Israel ekubye Lebanon. Israel ekubye Palestine. Yonga tewali wakuba mu Israel. Have you ever had any country bombing into Israel? It's only one-sided question. It's only Israel that bombs. It's the one that kills. One wenyini Beirut, Lebanon, yata deputy wa Hamas, mu apartment. But you don't hear the story changing until now. Even other Arab countries are bombing into Israel. Nobody is bombing into Israel. Israel is bombing other countries. Kati echo chikulo research. Oli bamutia. Bamutia. Tebasobola. Tewali nsi y'Abawarabu. Esobola kasuka waddeka alo wadde akasale munda mu Israel tebasobola. Bamanyi kitegeeza. History has shown them what it means. Junior bino mbyogera nga sikulimba. Wallahi Iran ekasuke wadde omuzinga gukube Tel Aviv, gukube Ashkelon, gukube Nablus, gukube Nazareth.
ebyo byonna byenjogedde nno bibuga bya Isirairi otegeere nti abasajja bakuba awo ojja kwawula abalenzi mu basajja otegeere nti aba abayudaaya olaba abanyooma America musajja tu Blinken Secretary of State wa America yakakyala mu mawanga g'abawalabu emirundi 8 times. That's nga America ekwegayirira etya gwaye kensi America gwe yegayirira ti bambi kati kendeezaamu ka America ogira bambi Biden musasira the guy ratings ziri wansi abega yegayirira bwegayirizi ba Isirairi kati bambi kasita basse bano ba workers aba aid workers yakambudde ku dobozi era Isirairi yamaze nekkiriza ki package za aid ziyingire ne report nejigula ndoza Biden yabadde munyivu amugamba owange mususe nilwakubadde mama muli bamaanyi ne mususe so Iran nsi y'amaanyi naye buli waggulu w'omumanyi wabaayo asinga. Eri troubled. Israel bali troubled. Olutalo terutambula nga bwe baali baluwagala. By this time balaba nti Prime Minister wa Israel ali a little bit troubled. So now they are capable of anything. Iran ino okupima ne calculate nga nemanya wanga basajja tubagende empola. So Iran ejja ku reacting but through these proxies nga bulijjo. So byebye biri erudde you can agree with me or disagree byenjogedde byonna oyinza obbikiriza oba obbiwakanya sinza asinga okumanya naye ye ndowooza yange. One as a student of history ngo umanyize nasomesako ku history n'abaana be nasomesaawo ne bayita n'okuyita so tatanga ina library. I have read a lot about the world nseno njisomyeko ekimala so ekyo kyolo kiriziganya nange abamumba manyi junior totulimba wendowoozayo ino yange. This is my opinion. Abaddugavu mutegere kye bayita opinion. Byenjogera wano si bye byenkomeredde ebina ebisobola okukyuka leero oba enkya naye ekyo kye kitonotono kye nsobola okuwa. As a student ngeyasoma ku second world war ngeyasoma ku nsene engeri gye zeekyukamu na lwaki olutalo lwa Israeli ne Palestine luli awo kalwina gye lwava ino manya w'ebintu gye bivudde kati abamu mubuukira bibuukire nojowa analysis. Irani y'amaanyi, Irani nsi y'amaanyi. Okay, y'amaanyi kwani twogere sekita ku sekita joga Irani esinga Israeli Air Force y'amaanyi. That's what you want to tell us. Because the one who dominates the sky dominates the war. Ojagera okusanga sekita yokka Iran gyesinga Israel. Maje kuba manji. It's just high number of military. Ate ekyokubiri Israel teyeetaaga na birango. In fact mu ntalo Israel ina medals yakuba manga g'Abarabu 5 mu nnaku 6. Israel destroyed 5 Arab countries in 6 days. Mission zokka Mossad ekyo kitongole kya Israel ekikesi kyezikoze in history zeeyogerera bazibu nnyo. They are very ruthless. Mossad ne wewekweka mu Argentina
nga bakwetaaga gwe bagaye bajje no bayitira babanoonyanga bati abattanga abantu mu second world war musadisi yabanoonya ate babafuna era ne babawozesa. So that's it. Ekyo kankirekaawo. Eddie Kenzo nkutumiddeko nnyo my brother ne minister w'omupya Nyamutolo mbalabe ebifaananyi biyitingana kemulumye Rwema naamuza ebinyuma bawe omuntu omukube yikolayiza nze Kenzo kyokola kyenjagala omuntu bwakukyawa n'akumanyiira muteeke mulage nti ensi tekoma ku ye okitegeera. So Kenzo ne Nyamutolo honorable minister mbalaba mumakinga abanonera avu naye etijjisa. Kenzo wenna wazze buto nzo gamba ku mutwe oyinako enviiri nnyingi naye nga wazze buto Kenzo, you look good. Nkulaba kati otambulira ku red carpet obeera mu cabinet mu zi meeting obweru wa state house ng'ogoba binyonyi honorable wakuteeseza. Musicians are Ugandans. We must help them. Ati mwabawala abali abagala okunfumbirwa. Bane Junior njagala nkufumbirwe oyina sente. Banange toyagalanga mukazi munaku. Kenzo loza lwaki asinza abayimbi abalala. Buteesembereza banakunaku. Gomanyi gwe kibayita okubanga mukyala wo cabinet minister. Omanyi Kenzo kyali mugwe. Red carpet babagulira saluti nezivuga. Kenzo kati nawulidde passport what you saw oyina mmyofu diplomatic. Who doesn't want that life? Neno sangu omuvubuka omulungi ali mu buno obuwalawala bukyagwa ensimbu. Buli wasenga kulanna mambo simanya Junior nyeze kunaaba kyogo nze omukazi omwavu tojja akowe ebizibu mbutuli yezimba okola mu Jumai taiti tu musajja munange tukikolanga. Look at Kenzo luyali. Kenzo atasobola kuwandika linnya lye mu Luzungu laba ebitibwa byatambuliramu. Bampiseeko wali ne honorable Nyamutolo kabangali y'amagye yekulembera eya mukazi we Nyamutolo neddako ne bendera eya Kenzo neddako ne Kenzo naye bamufuniddeyo ka bendera. Tyalavu emmotoka ya Kenzo eriko bendera ninga yakwasaganya gya buliri gyokka bed affairs jakwasaga mu ministry number. Kenzo is the most powerful man in that ministry. That's what they call love. Yasomawa. Kategoria na wayogeza nzungu. You know, I'm looking for a man. A man who has money. Unonya musajja ina sente gwozina. Monsono nya kyota ina. Ochino ya maso na gakuluma. Nze sagala kumanyira na kibagana. Byo kujja musinikire ku bana babandi abalenza amanyo. Mutuzale mu abana sebana nazo namulekenga muzonoonyi. Magala tujja musebana. Omusajja n'omuzara mu abana, omusajja n'omuzara mu abana, omusajja n'omuzara mu abana. Mwigakazimu agatayina sente. Style omutuusaako nkyuse. Junior, do me this style. Junior kabuzi. Junior, I want kakoko. I want kaliga. Oyagala style ya kaliga nga ne sente weziri. Emirembe gy'abakazi ogwo mbwa abakazi baweebwa buweebwa. Some of you are using marriages as orphanage. Kachitawo yakundekera tiwe yakuzaala nakundekera zayi nokulabirira. Nze saa kumanyira. Gwe jangu nzungirako banali yagwe. Zumukazi atayina sente tuleta. Bisirani byennyini. Kuleta bwavu mu family yaffe. Nze DNA yange erimu obwavu. You want to destroy my blood DNA? I don't marry poor women, period. Kobenga amazzi oyina. Naye kati abakazi mwayiga ekintu kino. Nina amazzi. Johnny, I have water. Okola ministry ya water.
Lwaki tugenda mu kampani ya Lwenzoli ne bakuwa omulimu notegera nti amazzi oyina mangi n'obeera eyo. Stop using your water as a weapon for marriage. Women who are there look for money. No muntu nobeera nga ne video kyasabiriza enviri in the 21st century. Tuli mulembe.com. Honey, I need the hair. Honey, I need the nails. Name you women. Shameful there. Shameful. Shameful. Kyasabiriza enjala. Okuzazaaki. Bwoba toyina zizisala. Lwaki tokula wali nairo kata ne weesala enjala. Honey, I want money for nails. Me? Son of Mirundi? Nse kwesabiriza. Nizo kugamba okugambo. Nekatira ba Kenzo Luyale. The woman pays. Gumanyi okuba n'omukyala wonga ayina zi ATM wano. Asaza mbusaza bwati. Talinda mbwate wekwate munsa. Those are the women we want. Omuntu ne mugenda kafejja vazi ne muli emmere baleeta lisiti. Biru akawala ne kakutunira bwekati. Buli abulinga bisokomi. Okatwa nze baneba okazimwe kamba buli ekya akumanyira. Okwata akawala n'okatwala kafejja vazi. Nemmere gye kasaba tekagiryangako. Bugenda ne busabe emmere tebugiryangako. Negenda ekalumya olubuto kafuska bwe kasituka bwe kagenda mutoyi bwe kasituka shit. Lwaki tugamba nti Junior antwala wali mu restaurant tuliye kawo. Why don't you eat kawo? Lwaki tuli akatogo k'amatooke? Ne otuse mu kafejja vazi kuba olabye ebikunyomedde. Get me this French pies toziryangako. Tutuuka okusasula toyina wadde 10. Munawe ogenze ku date. Don't have money. Chwa abasajja babaleka mu restaurants these days ne bakozesa ebintu to teach you how to work. Woman, you should have your money. Ate abakazi abatalina sente mulina ebizibu. Naluma amannya ekiro abamufuka ku buliri abamu emizimu gibakuba like they really have ghosts. Nze no muwala wano yajja emizimu ne gimukuba. Bajajja mundeke nasirika omulundi gumbwati. Nedda tujja bawo enkoko n'embuzi ne mugamba nakanwaji bwazuka nga amaaso gamulambadde bwegati. Namugagwe muwala gwe, let me tell you something. Don't come back. Abambaluma amannya ekiro. Women. Tobanyongera abakazi abaavu. Tobanyongera naba. I had those women nabavaako. Tobanyongera. Ate bamanyira. Nokomawe wakana akunyako. Ova wasebo. Ova kusawa zino. Soba ova mu bwenzi. Abakazi abanaku bamanyira. In my home. Uombuliza wajenva. Can you let me go back? Bakunya unyako ngembwa. Uli perfume za malaya bwezi kuunyako. Nekati yo honorable minister Nyamotoro did wafuna n'obudde okunya ku musajja abira mu meetings. She's a minister. Obudde bwayina bwa gwanga. Mali such women. N'omukazi n'akubeerako alinga bodyguard. Jodda jadda. Bane nze byannema. Nze mana Junior ebinnema binnema. Era nze ekyo kyannema. A poor woman. Kenzo wanditambulidde ku red carpet Kenzo. Kana kamba atowe Masaka. Wenange ebifusima biri munsi. Eriyo minister atayina musajja bane nange wendi ndibidde ku lujja. Sisita Juni nga ndibidde ku lujja bannange. Is there a minister without a husband?
nange ndibidde ku lujja baana ba maama emyaka nga gindeka senga kaye yandeka sisita keizi yagenda sisita kakalamu naye bange yafuna mu Bangladesh banange ndibidde ku lujja ninga Godfather sisita Godfather manange buli ajja yagenda mama nasigala kubuulirira abafumbo eriyo kiminisite eyo ekitayina musajja banne nange wendi mundabewo simi naffe ebitiibwa banne tubyagala kati lwemakoologe Dokita Amuza oba kati Amuza atunula atya mama nayo wali otukubye obwa dokita yokola ddi Amuza before you even move further ngati tuneyongerayo Amuza akolerawa ne akaza wakubye yikolaiza ababadde benyewe sitafumbirwa nabaki mbakubye yikolaiza lema bakubye yikolaiza tigwe sigala n'omuguya gogo gwamuza mwekube ku stage nga badde ekula mwemoleroko obufumbo buba bwa stage abaana babala abaana ba calculative akatambika awedde let me tell you life is a series. You become the film star. Ono Kenzo yakabanga. Government, where are you? Government yes. Namba bweti. Yakati. Sisitamuza. Avudde mu kulonda naye namwe amuzera mwali mututami. Nga muti jane rwema. Kafananyi. Nanange. Nga mutusuza tetwebase. Lema namuzanga mwemudde mu ggwanga lino. Ngozo gamba marriage was meant for you mu Genesis. Naye Katonda ono teyerabira banaku. Munashirikako. Nga muyisanga first family Lema namuza. My husband. Bane hamu. Nenga amuza bw'omubuuza dokita wa. Owawa. Diri oyingira clinic wadde pharmacy amuza okuswaza sitaani mu ddwaliro lyani amuza mokola. Oberayo busawa ki. Oli dokita oba oli intani. Ekyo nakyo twagala tukyawule. Nedda olw'okuyambako abalabi. Tutegeere battle of the women Jeddah. Kwa kati ye Kenzo tukimanyi president wa federation. Ono minister Nyamutolo tukimanyi minister. Lema ye tukimanyi housewife. Kakati sisitamuza. Goli dokita okola ddi. Mudwaliro ki. Mama obeerayo hours kinange nzije. Yabuladde bobono bonnemeddeko dokita Amuza. Usanga microscope yena abulaba. Atuna babuza Amuza dokita no baga mudwaliro ki. Goli omusanze ko ku duty wadde kiroba misana. Bu dokita Amuza ali ku duty. Ana yugamugenda ne musudi ya abantu. Buli omukati ate kifudde buli omukati yeita inginiya. Inginiya ogendo kite kyagwe bigeze makerere ki inginiya linga bakazi ali muloja ali magulu ga bakazi ja inginiya lingira banereta welcome the inginiya wali rugudo wadde okuzimba entana gye bayisobola muwa n'omusanga yetaddeko inginiya ninga tasobola kuzimba ntana nga kati ona inginiya linga biki
abamukume muli bayinginiya ne balubu toyinza gikanika naye oli awo weeyita yinginiya amwana electro yinginiya tosaana kukanika paasi gwe mwagwagwedde ebigezo Makerere mwina zi pass degree muli awo amwe council simanya council tekyatuula LDC you can't practice lo mbwa mwe senior council waawa of where? So nze Kenza, I'm happy for you Bambi. Bambi waita mu bingi. But God remembers Katonda amala najjukira. So Nyamutolo mukuume nawulira mwazaala dda. Mbu balina baby boy mbiwulira mu nkuubo. Mbu balina baby boy. Nze Junior sizaala ndi ku family planning. Nze ndi kaweta nseke nazigala. Hano wale abali banvuma. Junior ffe tulina abaana. Lwaki otuvuma? We are mothers nze sizaala. Ndi ku family planning nkozesa kaweta. Gwe daawo mmanyire sifulumya wadde tondo. Sabamu kuffe tuli ku family planning. Era tujjango tukuba obwana bwo. Nse Junior am a parent. Abantu abamuloza mwazalira ggwanga lyonna. Do you know how it means to raise a child? If it was difficult, why are you raising him? But Junior myamwe single maza. Nze oba oli kota maza. Oba oli double maza. Oba oli half maza. Tebinkwatako. It's not my fucking business. I don't give a damn. Kyekiri mu Uganda kati. Abantu bekweka nnyo mu bintu ebyo. Junior amwe single maza. Ne bw'oba oliddeeka maza nja kuvuma nkomanyira gwe. But Junior nze ndi muntu mukulu. Leero abantu abakulu be basinga obubbi. Old people. Eggwanga lino lyonooneserwa abantu abo abakulu. Those old. So tombulira bya old ng'omanyira nja kuvuma mu myaka gyo gyennyini. Bw'oba oli muntu mukulu okola ki mu byekito? Nze ndi muto. Nze sikula. Era saa muto. Ne Junior lwaki tokula? Nze ndi muto. Nkoya abantu okummanyira. Junior lwaki tokula? Junior ndi mutonze amuyanga. Ne Junior lwaki tova mu byekisiru gwanaga nti ndi mugezi. Amagezi ngagazaaki. Who told you that I want to be intelligent? Nze njaba musiru. Kama magezi era tegalina kiganyamba. Abantu bagenda bakuteekako obuntu mbu tufiru biritode mbobeeraawo mbofiringe small. Junior naawe inange. Junior naawe omusajja omugezi n'oyogera ebyo yenza abyogedde. Kati amagezi go gatwali. Kati ga Junior omusajja omusiru nze ndi musiru. Era nze Junior tubireyo nogambo mbojja kuvuma obusiru mbompulire bubi. That's what I am. Kati ogenda kunvuma kyekirala. So n'olwekyo sirabawo nnyera kyamakulu. So Kenzo Bambi wish you the best. Naye nga nange minister yenna ng'oli eyo osobola n'okunjagalira mu nkukutu nga waliyo minister ng'olaba nja kukuswaza in public. We can have a security relationship. Yes. Nenzo omukazi ayina ssente. Ate abakazi abaavu tebamala.
Nekati waliwo kesitategeera bulungi abakazi ennaku zino kemwogera. Kano saka my breast ya coming. Akantu ako kannemye okutegeera. And most women kati mukakozesa. Akuba akama mukutu. Junior. Saka my breast ya coming. Kati breast chikwataganira wano ne coming yo. Nekana ako kujjaka amataala. Otuusa omukazi mu buliri. Ongera akutunuulidde. Alinga mbega wa Yesu. Nakutunuulira weeyambudde weetemye spare teyeeyambula. Nomugamba Adija chichi. Remove the lights. Jaka amataala Junior. No, I'm a son of light. I'm a son of God. Sikolera kintu kyonna mu nzikiza. Kedini tekikkiriza. Kwa Bible gamba buli ekikoleddwa mu nzikiza kirivaayo mu ttaala. So kati nze ebintu byange byonna mbikolera mu ttaala. That's how transparent I am. Bwesimbu bwennina. Era tubeera muwala ng'oli eyo mbunzije mbu nkutuuse mu buliri mbunzijeko ettaala tokola mu bumeme mutugjeeko akajanja. Gajja sigalako. So bwale moving rights. Nechi nera abakazi nakyera kino ekyokutunenya nga I come first gwe nga tonnamala. Nze nina omukazi yankuba mbu lwaki mmaze ye nga tannamala. Junior, why have you come? Lwaki omaze? Baatekawo mbu tulina kukamingira kumu. Gwe lwaki oba tonnamala ate nga twatandikidde kumu? Sooka ombulye mukazi gwe. Mulekerawo okutigomya abaana b'abaana abalenzi. Abaana b'abandi. Omukazi sebo yankuba oluyi. Mbu Junior, lwaki omaze nga sinnamala? Tewali we bakiwandika tulina kumalira kumu. Asooka y'asooka. Twatandikidde ku mugo wasigaddewa. Ne kati era baateekawo enkola mbu olina omukuba akaama. Nga I'm coming aga wait. Nenze siranga omuntu aseka nga amala. Siranga omuntu bonna abantu bonna omuntu ng'ali mu kumala abeera serious. Sirabanga kaseka. I feel the only time when Ugandans are serious, when they are coming, buli omu aba serious. Awo tewali aseka. Naye ebirala babisekeramu. So allow me to stop here. Nenefune empiso yange esembayo. Nenebaza nnyo baddokita bange bambi. Emukoze kye musobola bambi okunzijanjaba. I now feel a little bit better. Anamu obulwadde bwannumye. Naku zino obulwadde bwo buluma. Era be careful. Naye mwewale okukozesa eddagala nga tebabajjeeko musaayi kutegeera kibaluma. People, stop going into pharmacies, drug shops, ne clinics. Ne mugula amadagala. Nga temusoose kubajjako musaayi kutegeera bulwadde ky'obukuluma. Abannayuganda bangi bafudde lwa kintu ekyo. Ojja genda omera eddagala lya malaria nga blood bacteria yekuluma. Ojja genda abamu mulimu kujjanjaba alusaazi naye temulina alusa. Oli ku ddagala lya alusa onwa naye nga toyina alusaazi wa.